oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nedda kakati kampuni y'omuna Kenya essaawa eno ekolera mu bumenyi bw'amateeka. So we don't have to go and ask for permission because we don't have a legal engagement with them. We terminated our arrangement with them. Mu terminating arrangement yaffe nabo baali balina okutuddiza codes eza music w'Abannayuganda ba members baffe, naye ekyo kikyabalemye okukola. So kakati tugenze a step further, twogedde ne ba music partners, ba international music partners ebweru yonna yonna. They are aware nti waliwo process etandise to recover Ugandan content and is going to be owned by UPRS. UPRS ekozesa code gye bayita tag. Tag is TAG, Transparency, Accountability and Governance. Ffe tetulina kintu kye tukola nga tekiri mu transparency. Ba members baffe badembe okugenda ku website yaffe ne bajjayo accounts zaffe. Ba members baffe balonda board, akakiiko akatukulira. Board ina finance committee emanyi buli kimu ekigenda mu UPRS. So sikyakulira mu ssente. Ba members baffe can request verification of any information whenever they feel like. Music is not free. Music kiringa kyapa kya ttaka. Toyinza kujja kusambira mupiira ewange kubanga nina compound nnene. Tosobola kukozesa music wa muntu nga tolina lukusa. Etteeka lya Uganda liwa UPRS olukusa okusoloza music. Oyo memba abasabye n'afuuka memba. Okubeera memba wa UPRS tebakukaka. You apply for membership, n'okkirizibwa, n'otuwa music, netugenda tusoloza ki sente ku music oyo. So we didn't force ourselves on the members. The members applied and gave us a mandate okubasoleza sente. Nedda. Music is paid based on usage. Kitegeeza nti oluyimba lwe bakozesezza emirundi emitwalo 2 lufuna sente nnyingi okusinga oluyimba olukozesezza emirundi 20. Kati wanimbuuziza nti UPRS ena capacity to monitor. Right now tuli mu discussions with the online companies ezigenda okutuyamba okumonitoringa online. Naye okumonitoringa TV ne radio ekyo tuli mu discussions. Ekyomukisa omubi abamu bannanyini TVs ne radio tebanaba kugondera tteeka eribasaba okutuwa playlist ne logs n'okusasula ssente okukozesa music. So nga gye tugenda mu maaso nga bagondera etteeka tujja kubanga tutereeza. It takes time. Ku TV ne radio tulina TV 40, radio 37,
only 25% bagondera amateeka nga bagayina okubeera, so tukyakola. Yedda tosobola kugamba nti olemerera leero mu bumenyi bw'amateeka. It is called piracy. Obadde obba music musuulewo. Nedda tulina okukozesa ekigambo ekituufu. Abadde amubba music talina lukusa kumukozesa. Sorry. Bw'aba yafuna olukusa okuva ewa nannyini music okumukozesa, sirina buzibu naye. Kimusaba ndaga olukusa lwe yafuna. Kubanga nze memba wange tulina endagaano naye. Yampa olukusa, nampa ebbaluwa, n'angamba genda onsololeze music. Nedda bw'aba alina obukakafu nti memba yamuwa olukusa, it's okay. Naye memba tayinza kumuwa olukusa kutunda, ayinza kumuwa olukusa lukozesa kubamu awo. Olukusa lw'okutunda okusoloza baluwa muntu omu, UPRS. TUMUDA egenda kuyamba ku mikono gye tulina. Ffe tulina abakozi 12 ate nga tulina okukola mu nsi yonna. TUMUDA erina partnership n'abantu kumpi 350 bagenda kwetoolera eggwanga lyonna lyonna tutuuke yonna gye tubadde tetusobola kutuuka. Kyekyo ekikozeseza endagaano ne TUMUDA. So tutunulira nti buli lwobeera nga mu kintu kyonna bakipulaninga nga mutambulira wamu n'emisango egyandize giba mitono. Bw'oba osemberedde poliisi kitegeeza emisango ejja kuba mitono. So union okubeerawo kwayo tulina okutunulira nti ssente bwe ziba zituuse ekiseera ne zijja. Enkolagana ya TUMUDA ne UPRS ne wakeera nti ne wabawa obuzibu, waliwo witness yaliwo. TUMUDA gyagenda okuwaabira kyokka ate ne UPRS naye esobola okuwaabira TUMUDA eri union. Ate ne TUMUDA nayo nemuwaabira oba n'omuyimbi n'awaabira. So kati ensonga lwaki tulina okutambulira wamu, ensonga lwaki weetuli okubeerawo nga tumonitaringa buli kimu. Ssente z'omuyimbi zituuka okuba nga UPRS collections eziwerako. Ne tuvayo tugamba ye omwaka guweze lwaki abantu bano temubasasulayoko. Ffe tulina okubeerawo nga tutunuulira. Musasudde temusasudde. Zaabadde mmeka tulina obbasaba accountability. Era bwe muba mwabasasudde bwe muti lwaki bonna mwabawadde ssente ze zimu. Kamiliyoni n'afuna akakadde kamu, ne Bebekulu n'afuna kamu, ate n'omuyimbi atandika n'afuna akadde ke kamu. So ebizibu ebyo byetwagala okwewala okutandikirawo. Ensonga tulina otambulirawo mupaka. Jinga abaina YouTube channels. Fena tumanyi nti emabegako tuyina omuntu endagaano eyali yayingirwa n'omunnaffe omuna Kenya okudistributinga music w'aba members ba UPRS online ku YouTube channels n'emikutu emirala eja online. Omuntu oyo n'abanga teyali tatuukiriza bulungi bintu bye byali mu ndagaano ne tubanga tufiirwa ssente zaffe ez'abayimbi. So UPRS kyegezaako okukola kujjayo muntu oyo music waffe gwe yali yatwala tutandikwa mwehandolingira wano omuyimbi afunemu si nti bagenda kucharginga omuyimbi okuba ne YouTube channel. Simanyi oba kibadde clear cut. Let me do the English bite of it. We are trying to fight to get out of a contract we entered with Africa Entertainment Kenya, who was the sole distributor of our online music for our members in Uganda. Africa has for all years failed to honor his side of the agreement. So in 2022, we are trying to find a way of getting the music back and handle it from our side so that an artist can earn from their online revenue. Is it clear now? Thank you.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.